zaawo mubawandikira amabaluwa babeerenga banoonya ssente mu basiraamu bazibaleetere bave mu buddu wa atuhum min malillah alladhi ataakum omusajja oyo bwajja mu muzikiti n'abawa ekiwandiiko ekiva eri mukama we ng'anoonya ssente okubeera ng'azimuwa yejje mu buddu mu abasiraamu mulina okumuyamba mumuwe ku maali katonda gye yabawa wala tukurihu fatayatikum ala albigha wadde nga emaali eyo singa ebadde ya zaka abantu abo mubawe ku zaka oba ebadde yammwe kennyini gye mwepakasiriza nammwe mulina okubawa Allah subhanahu wa ta'ala ate n'agenda ku nsonga endala ngera nayo ebeera nga egaana society okubeera ng'erimu obwenzi. Abantu ab'edda abawarabu baalina nga abatakkiriza abaana abawala nga babalina ewaka waabwe nga bahawusi gaalo nga babafuga naye nga bazaana nga bagenda babagamba mugende mwetunde muleete ssente tubeere nga tuzikozesa. Bambi nga abaana abawala oluusi tebaagala naddala ng'omusajja oyo yayitibwanga Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali omunnanfuusi mu Busiraamu yayinanga omuwala gwe yakozesanga mu maka ge nga bamuyita Muadha n'omulala nga bamuyita Musayika n'omwana abo abawala bombi bambi baalinga tebaagala bya bwenzi naye bambi ng'omusajja oyo abawaliriza bagende bakole obwenzi basobole okufuna ebyobugagga. Allah n'abeera ng'ajjawo embeera eyo nassa etteeka wala tukurihu temuwalirizanga fatayatikum bafahawusigalo bammwe oba abazaana bammwe oba abantu bemufuga temubawalirizanga abawala alalbega ogenda okkuba obwamalaaya bo bambi nga badde tebabawagala. In aradina tahussuna bwe babeera nga bo babakyalina mwakaagala okwekuuma akensa litabtagu arada alhayati dunya nga mwagala mufunemu ebyobugagga bw'ensi. Waman yukrihunna omuntu ali bakaka fa inna allaha mazima Allah min baadi ikrahihinna oluvannyuma lw'okubawaliriza ekyo kye batayagala ghafurur rahim ajja kubasonyiwa ate musaasizi naye mmwe ababakase mujja gwa kukyokya. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم مزمة السجمل آيات مبينات أمتيكا غفا غنيونيولا بيتواغالو كبيرا تبتغيرك كجمولي رغتغيرك كبرونجي نيو ومثلا تزت بكبيري بفانا من الذين خلوا كوابا كوليمبرا min qablikum olubere lwammwe tuzze tubabuulira nti gundi ne gundi ne gundi wa maw'izatan tuzze tubatuusaako okubuulirira lilmuttaqiin eri abatya Allah bayinamu ke bayigamu era ne babeera nga beebuulirira nti nze sijja kulya bisiyaga kubanga abantu ba Luutu baazikirira olw'ekisiyaga, sijja kukumpanya minzaani mu by'obusuubuzi bwange kubanga aba Shuaibu bwe batu bwe baazikirira. Tuzze tubakubira ebifaananyi eby'ebintu eby'okutemerera obwenzi. Yusufu baamutemerera obwenzi, Allah n'amuyisaawo n'abeera ng'amuwonya. Ate ne batemerera Mariyamu nti naye yayinza olw'okuba yazaala omwana nga talina kitaawe, Allah n'amuyisaawo era naye n'amuwonya. Naawe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naawe amakaago gagudde mu kyekimu ne bakutemerera mukazi w'obwenzi, ekyo nakyo Allah subhanahu wa ta'ala kinazizzaawo. Tuzze tubakubira amateeka gaffe ebifaananyi eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye abakkiriza bajjamu ebyokuyiga. Allahu nuru as-samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى أبتجز Allahu nuru samawati wal ardi, Allah kyekitangala kyeggulu n'ensi. Mathalu nurihi, ekifaananyi kyekitangala kye Allah subhanahu wa ta'ala kamishkatin, kiringa akatuli akali mu kisenge. Abawarabu edda baakolanga ekituli mu kisenge, katugeze wano nti mu kinaabiro n'oteekamu akatuli nga mwogenda okuteeka ettaala
akatuli akettaala eyo bwemala okwakamu obulungi ekitangaala kijja eno gy'oli nga kingi bulungi. Kati akatuli ako ke bayita mishkaatin, akatuli ako akoyinza okuteekamu omusubbaawo ne gwaka bulungi ne gubeera nga gukuleetera eno gy'oli ekitangaala. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala okukubira abantu ekitangaala kye babeere nga bakiraba, n'abagamba ekitangaala kyange nfaanaganirako ddala nga bw'osobola okubeera n'akatuli ako. Akatuli ako k'otadde mu kisenge n'okabeera nga kakuteekamu ttaala. Akatuli ako fiiha misbaahu, n'oteekamu ettaala. Kayita akamooli wano ewaffe, akamooli ako n'okateekamu ettaala. Naye wano akamooli kabaamu ekituli nga kigguka eno n'eri, naye kano akatuli tekabaamu ekituli kigguka, wabula kabeera nga kakola eno okukubeera nga kakumulisiza bulungi. Allah agamba nti singa oddira akatuli ako n'okateekamu, oba akanyaako n'okateekamu fiiha misbaahu, n'okateekamu ettaala, ayagala okulaga ekifaananyi eky'ekitangaala kye bwe kiri eky'amaanyi. N'agamba nti ofuna akatuli ako oba akanyaako ke wateekawo okuteekamu ettaala, oddirenge okateekamu ettaala ey'ekika kino Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala okukubirako ekitangaala ky'okitegeere. Allah agambye nti akatuli ako bw'oba okayooyoose bulungi nnyo, fiiha misbaahu, n'okateekamu ettaala yo. Almisbaahu ng'ettaala eyo gy'ogenda okuteekamu ku luno ng'oyagala okumanya ekitangaala kya Allah bwe kifaanana. Fiiha misbaahu ng'ettaala eyo fi zujaajatin, erimu ebirawuli. Azujaaja naye ng'ekirawuli ekyo ttaala ya kirawuli, naye ng'ekirawuli kyennyini kyo kati kyalombojja, ka annaha nga kifaanaganako kirawuli ky'ettaala eyo. Kawkabun durriyun, emunyenye yakenyenye nnyo. Yuqadu min shajaratin mubarakatin, ng'ettaala eyo amafuta agagenda okubeera nga gagiteekwamu ge mafuta agava ku muti ogw'omukisa. Zaitunatin, ng'omuti ogwo muzayituuni, ng'enkula yagwo la sharikiyatin wala garubiyatin, wesaidi y'ebuvanjuba n'essaidi y'ebugwanjuba tewaliiwo kiguziiza kubeera nga omuti ogwo gufuna enjuba bulungi, gufuna enjuba ku saidi y'ebuvanjuba nga tewali kigusiikiriza, ate nabwe ekyo ebugwanjuba tewali kibeera nga kiguziiza okufuna enjuba. Enjuba egwakako bulungi nnyo, ne makkati bwe beetuuseewo ebeera nga omuti ogwo gujakako bulungi nnyo. Omuti ogwo ogufuna enjuba emashariki n'emagaribi, omuti ogwo guba mulungi nnyo, era amafuta agaguvaako gabeera mafuta ga mulembe nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala atutendera ng'atugamba nti amafuta ago g'ogenda okuteeka mu ttaali y'ekirawuli kiri ekyakennyo ng'emmunyenye yakennyo, yakaadu gasemberera zaituha, amafuta g'ettaali eyo yudhi'u gogokko okubeera nga gakumala ekitangaala kyago. Walau lam tamsasuhu naarun, newankubadde nga obadde tonnakoleezaako muliro, ng'ekitangaala kyokka ekiva ku mafuta kijula okukumala. Naye nuurun ala nuurin, singa oteekako ate ekitangaala ky'omuliro n'okoleezaako oba otadde ekitangaala ku kitangaala. Yahdi llahu linuurihi, Allah aluŋŋamya eri ekitangaala kyekyo man yashaa, eyo gw'aba ayagadde. Wayadribu llahu al-amthaala linnaasi, Katonda akubira abantu ebifaananyi babeere nga basobola okutegeera obunene bwe n'obugulumivu bwe. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah buli kintu kyonna akimanye. Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayagala okulaga nti omutima gw'omuntu omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagutonda nga mweteefuteefu nnyo okubeera nga gwaniriza obubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'aba aguleetedde. Ne bw'oba tonnaba gusomera bubaka buveeri Allah subhanahu wa ta'ala gwokubeera nga mutangaavu, gwokubeera nga gwemalirira okubeera nga gusobola okwenoonyeza Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Naye ate bw'omala n'oteeka ku Qur'ani oba oyongedde ekitangaala ku kitangaala ne gubeera nga mutima ogubeera nga gufunye ekitangaala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyawa baba ayagadde. Omutima gw'omuntu omukkiriza guba mutangaavu, naddala buli lw'ogusomera etteeka oba oyongedde ekitangaala ku kitangaala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeezezza nti omuntu omukkiriza aba n'ekitangaala ekyo eky'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwe bagamusomera baba bongera ku butangaavu obw'omutima ogwatondebwa nga guli mweteefuteefu okufuna obutangaavu n'okubeera nga gwesiima n'amazima Allah subhanahu wa ta'ala g'abasizza. فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi buyutin mumayumba agazimbwa kuno kunsi azina Allahu an turfa mulimu amayumba Allah ge yatukkiriza okubeera nti tugayimirizaawo tugazimba ne tugasitula wayudhkaru fiha ismuhu gabeerenga googererwamu erinnya lye yusabbihu lahu fiha Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa mu mayumba ago bilguduwi wal aswali enkya n'eggulo bani abamutenderereza mu mayumba ago ge yatukkiriza okubeera nti tugazimba. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال ببسجة لا تلهيهم تجارة ولا بيع أبتغيازي ونبي أبسوبزي ودوك بيرانغ بين ببتوندو ببغولا عن ذكر الله تبي بغيازا كبجة كبيرانغ بغيندو كبيرانغ بوغيركو الله ما ينباغو وإقام الصلاة تبي أبسوبزي تبي بغيازا كبيرانغ بغالا وبغيندي بساري وإيتاء الزكاة تبي أبسوبزي تبي زكبغانا كبيرانغ بوالزكاة يخافون يبيون ببكولانغ باتيا يوما أرناكو تتقلب فيه القلوب والأبصار مورناكو رغيندو كچوسي متما ناماسو ببيرينغ بيونا بتنولا منغري إيوكو تيوكو إجتارو ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا الله ميتيفو كسسولا abantu abo bisinga obulungi kwebyo bye bakola bye bawaayo ويزيدهم من فضله ajja kubongera mu byobugagga bwe wallahu yarzuqu man yasha Allah agabira gwayagala bigayri hisabin awatali kubeera nti abalirira mu ekyo kyabaakoze Allah subhanahu wa ta'ala takibaliriramu nti kijja kuggwawo wabula abawa mu bungi obw'ekitalo. والذين كفروا abatakkiriza والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ekifaananyi ky'omuntu atakkiriza kuno ku nsi ebintu by'abaakozenga bw'atagenda kubifunamu kalungi eri Allah subhanahu wa ta'ala agamba walladhina kafaru abantu abatakkiriza kuno ku nsi a'maluhum emirimu gyabwe kasarabin gifaanaganako n'ekiyanja ky'okulwererezi. Omuntu singa oba otunudde ku nsinga eri flat ng'awantu watereevu olengera eri amaaso go gye gakoma nga walinga waliyo ennyanja. Allah subhanahu wa ta'ala agamba n'emirimu gy'abatakkiriza kuno ku nsi Allah agamba nti bagira bagiringa ekiyanja ky'okulukalu biqi'atin ekibeera awantu awatereevu yahsabuhu dhama'anu omuntu bw'aba muyonta atuuka okulowooza ma'an tigali mazzi hatta okutuusa idha ja'ahu wajjawo wakirabye ekiyanja ekyo lam yajiduhu shay'an talina kintu kyafunawo kubikwatagana n'amazzi wawajada Allahu indahu abantu bagenda kusanga nga Allah yaaliwo we badde basuubira okuwonera فوفاه حسابه abasasule musera mu kubala kwabwe kwagenda okubabala wallahu sari'ul hisab Allah mwangu wa kubala ajja kubala ebitonde mu kiseera ekitone nnyo buli kintu kibeerenga buli kitonde kitegedde waje kirina okugwa. Allah subhanahu wa ta'ala bwatukubira ekifaananyi ky'emirimu egy'abatakkiriza nti balituuka eri Allah nga baali basuubira yakalungi naye bagenda okwesanga nga Allah yaali yabasasule ebyo bye baakolanga nga bwe baali basuubira ebirungi tebiriiyo ebyo byebatakolerera. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من awo Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza oboolyawo ayagadde akkubira ekifaananyi ekirala oboolyawo oyinza okubeera ng'otegeera okusingako ku kiri ekifaananyi kyakuwadde egy'ekifaananyi akikubye nga ky'abantu abawangaalira ku lukalu
naye kati ate abawangalira ku mazzi nabagenda kubawa ekifaananyi ekyabwe kubikwatagana n'emirimu gy'abatakkiriza n'engeri emitima gyabwe gye gyasaanikirwako nga tegisobola kubeera nti giraba obukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe agamba au kadhulmatin, oba bafaanaganako emitima gyabwe egibeera nga gisaanikiddwako agazikiza fi bahari lujiyin, gamba ng'ekizikiza nga kiri mu nnyanja ey'ebuziba, ng'omutima gw'omuntu oyo guli mu nnyanja ey'ebuziba nga gusaanikiddwako ebizikiza bye biriwa yaghshahu mawjun, nga ennyanja ey'ebuziba ebuutikidde omutima gw'omuntu oyo. Katugeze nti omutima gwe guli wansi mu ntobe eri ku nnyanja ey'ebuziba, nga waggulu w'ennyanja eyo yaghshahu mawjun waliyo amayengo agaliyo agabisseeyo, min fawqihi mawjun, waggulu w'amayengo era eriyo amayengo amalala, min fawqihi sahabun, ate waggulu w'amayengo waggulu waliyo ekire ekiddugadde amazzi, dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, ng'ebizikiza byetuumye waggulu wa binne waabyo. Idha akhraja yadahu, omuntu ali wansi ku ntobo y'ennyanja ebuziba tasobola kubeera nga bw'abajjeeyo omukono gwabeere nga agutunulago, lam yakad yaraha, ayinza obutagulaba. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti n'omuntu atakkiriza omutima gwe gulinga ogwasaanikirwa ebizikiza ebiyitirivu, nga ne bw'abanga obaddeko etteeka ly'omusomedde tayinza kulitegeera wadde okuliraba. waman lam yaj'al lahu nuuran, katonda omuntu gw'atateeredde bukitangaala kulaba kitangaala kye, fama lahu min nuurin, talina kitangaala gy'ayinza kukijja ekiyinza okumulaga amazima. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر يا بفق بتربا أن الله مزم الله سبحانه وتعالى يسبح له بمتندر زمن في السماوات والأرض بالمقرنسي والطير نبي صافات ببيرا مبانجي نبيبيرا بيانجلزا بواتر بيابيو نبيبيرا بيزنيرا مبانجي نينغا بالمتندر الله كل بلش مچنا قد علم صلاته الله من ينتندر زياچو الله من ينجرج بچمتيامو buli kimu kyonna wa tasbihahu n'engeri gye kimutendereza Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu akimanyi. Wallahu alimun, Allah amanyi bima yaf'aluna, abantu bye bakola. Abatamutendereza amanyi nti bamutendereza, n'abamutendereza amanyi nti bamutendereza. Atuuka n'okubeera nti amanyi ebitali bantu ng'ebinyonyi mu bbanga nga byanjuluza ebiwawaatiro byabyo, nabyo n'ebiri mu ggulu n'ensi butya bimutendereza era bitya bwe bimutyamu. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله الله يعين ملك وفوز السماوات والأرض وبقر ننسي وإلى الله المصير ريري الله رمجة جفنا وكبيرانغا تزبوا. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم ترى بفق تربا أن الله مزما الله يسجي سحابا ياسين كبيري ebire bibeeranga bigenda bisisinkana biri binne waabyo thumma yuallifu bainahu nabeeranga agatta wakati waabyo ekirene kyegatta ne kinne waakyo thumma yaj'aluhu oluvannyuma nabeeranga yaj'aluhu abifuula rukaman ebire ebyetuumye ebire bigenda ne bibeeranga Allah bizanyisa mu bbanga eyo ne bigenda nga byegatta kimu ku kimu ne byetuuma fatara alwadqa n'olaba enkuba yakhruju min khilalihi ng'eva mu myaganya gy'ebirenge kawansi Allah subhanahu wa ta'ala n'agituwa wayunazzilu min as-samaa'i oluusi asookuva mu biro ebyo min jibalin ng'ajja ku nsozi eziri waggulu eyooza ez'omuzira fiha min baradin nga Allah subhanahu wa ta'ala ku nsozi eziri mu biro ezo ezirimu omuzira ate nassa omuzira ne gubeera nga gukka oluusi kuno ku nsi mu kifo ky'okulinda amazzi ne tufuna muzira nga mayinja
fayusibu bihi man yasha amayinja ago n'abeera nga awuttula nago baba ayagadde ne gabeera nga goonoona ebimera byabwe n'ebisolo byabwe nga nsozi ziri eyo mu bbanga mu bire ezo eziringa ensozi ezirimu omuzira ne zibeera nga zitonnya omuzira Allah n'abeera ng'abonereza nago gw'aba ayagadde kuno ku nsi oyasrifuhu amman yasha n'aguwugula kw'abo baayagala yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar naye ng'ate bw'otunulira okumyansa kw'olumamya olubeera mu ggulu oba olubeera mu bire oluusi olulabira ddala ng'olumamya lujula okutujjako amaaso nga tokyasobola na kubeera ng'olaba gy'olaga olw'obuyitirivu bw'okumyansa kw'eggulu oba olumamya oluva mu bire eby'enkuba. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى قام يقلب الله الليل والنهار يا توسى تشر نمسنا إنما زم في ذلك مبيجاب بولي لعبرة من مبيوكيغا لأولي الأبصار يرينا ماسو kulw'okubanga ekiro bwe kikyuka n'omusana ne gujja kiro n'agenda musana najja naawe oba okyukakyuka kale waalibadde nga mu kiro okoleramu by'olaba nti Allah byagala n'omusana okoleremu Allah byayagala kulw'okubanga buli lwe bikyukakyuka gw'oba okyuka. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min maa faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله الله خلق كل دابة يكون بلكلا مچonna kyemulaba ekitambula kuno ku nsi nga kikola min ma'in nga kijja mazzi faminhum mulimu byeyatonda nga mulimu man yamshi ala batnihi ekitambulira ku lubuto lwakyo gamba ng'omusota ومنهم ملم كما يمشي على رجلين ملم ekitambulira ku magulu abiri gamba ng'omuntu n'enkoko ومنهم ملم يتunda من يمشي ekitambulira ala 40 ku magulu ana gamba ng'ente n'ebirala يخلق الله ما يشاء الله atonda nga bw'ayagadde inna Allah ala kulli shay'in qadir ku buli kintu kyonna muyinza era kirinako obusobozi talina gwe yeebuuzaako talina walabira. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات تصمتك قفت مبينات أغنينيرا إلى من ينفبرونجي والله الله يهدي من يشاء الله رنغم يقوى يقد ناغرب ناغتكيرا إلى صراط مستقيم نابيرانغا كتكو إقرقفو ويقوى يقد كبوز نابيرانغا تغتكيرا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون abantu boogera kuno ku nsi amanna nti tukkiriza billahi wa birrasuli ffe tukkiriza bulungi nnyo Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ata'na era tuli bagomvu abawulize thumma oluvannyuma yatawalla fariqun minhum ogenda okulaba ng'ate muvaamu gurupu egenda nga byekola si byebyo Allah byayagala n'omubaka min ba'di dhalika oluvannyuma lw'okubeera nti batukakasizza nti bagomvu era bawulize ate ogenda okulaba nga muvaamu gurupu eyeeyisanga bweraba. wama ulaika bilmu'minina abonna abeeyisanga bwe balaba ne babeera nga tebagoberedde Qur'an oba omubaka bwe yajja nabo abo nno si bakkiriza bannamaddala. abantu bangi nnyo kuno ku nsi ojja n'olaba ng'ebimu babikkiriza mu busiraamu ate ebimu ne babigaana. omuntu ayagala nnyo omuntu waziikibwe mu nziika y'ekisiraamu era abasiraamu bamusaalire naye ate oluvannyuma lw'ekyo n'omugamba nti emaali yo tugigabe emaali y'omufu tugigabe nga Allah bwe yagamba ate ogenda okulaba nga waasikattiramu. abantu ebimu babikkiriza ebimu tebabikkiriza ne babeera nti balaze olubege bagudde olubege mu kukkiriza amateeka ga Allah n'omubaka abo Allah agambye abantu ab'ekika ekyo wama ulaika bilmu'minin abantu abo si be bakkiriza abannamaddala. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله سنغوا abantu abo bakoowuddwa badde eri Allah n'omubaka liyahkuma bainahum yabanga alamula wakati waabwe mu nsonga zaabwe
idha fariqun minhum mu'ridun ogenda okulaba mu babadde beeyita abakkiriza abasiraamu abannamaddala ng'ate muvaamu ekibondo ky'abantu ababeeranga ebya Allah babisuula mu guluka tebaagala Allah abalamule tebaagala mubaka abalamule ogenda okulaba ate ababadde beeyita abakkiriza bw'obakoowoola nti mujje Allah n'omubaka batulamule ku nsonga zaffe zonna ezikwatagana n'obulamu bwaffe kubanga be babitegeera okusinga